Babi Television Uganda webale kubanga otambulira munaffe yonna gy'osinzira okubanga otugoberera. Twakusuubiza okubanga tukutuusaako ebyo byonna ebigenda mu maaso mu kibiina kyaffe ekya National Unity Platform nga kw'ossa ne mu Uganda yonna okutwaliza wamu kasita kibanga kikwatagana na nkyukakyuka. Waliwoko amawulire genjagala okubanga mbatuusaako essaawa zino zennyini era nga baganda baffe abaali bawambibwa kkooti y'amagye yatudde era ngenda kubanga nkuwa ebyavuddeyo ko erudde eyo byandibanga abizzaamuko essuubi oba oli awo amangu ddala baganda baffe tugenda kubanga tubafuna obanga banunulibwa olw'ensonga nti obujulizi bwabuze kubanga okusinziira ku byavudde mu kkooti y'ejjo eyatudde y'ejje ya UPDF etuula wali mu bitundu by'e Makindye era nga kkooti eno ekulibwa Brigadier General Robert Freeman Mugabe. Olunaku lw'ejjo yagobye obujulizi obwabadde buleeteddwa omu ku abadde alumiriza abawagizi b'ekibiina kya National Unity Platform. Amagye ge galumiriza era ge gavunaana okubanga babasanga n'ebintu ebirina okuba eby'ekitongole ky'ebyokwerinda era okusinziira ku bujulizi obuleeteddwa olunaku olwaleero bulaganga bwe butakwatagana bulungi na musango ogwo oguvunaanibwa bano ab'ekibiina kya National Unity Platform. Bwe batyo era akulira olutuula luno oba akulidde olutuula lwa kkooti eno lwongezaayo okutuuka ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogwokusatu omwaka guno gwennyini okujjukizaako baganda baffe bangi nnyo abakyawagamidde mu makomera okuli muganda waffe Kibalama John Bosco yawambibwa ng'ennaku z'omwezi zaali 3 omwezi ogw'omukaaga 2019 era nga yawambibwa Kanyanya ku Gayaza Road mu Kawempe Division mu Kampala District. Kuliko Semuddu Michael ono nga bamuwamba ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'11 omwaka gwali gwa 2020 era ng'ono bamujja Kasubi mu Lubaga Division still Kampala District. Kuliko Damulira John era ng'ono yawambibwa ng'ennaku z'omwezi 21 December omwaka gwali gwa 2020 era nga bamujja mu Kiseka Market mu Kampala Central Division. Kuliko baganda baffe bangi nnyo okulimba Bazi Moses, Nalumoso Vincent, Lukwago Martin, Kanata Muhammad, Sempijja Yuda, Musisimbo wa Kirya Peter, bangi nnyo baganda baffe abakyali mu makomera betulina okubanga tununula. Ekyangu nnyo era nga tulina okubanga twebereramu bannayuganda ffe abali wabweru kubanga ffe tulina okubanga tulwanirira baganda baffe abali munda abaasibwa awatali musango gubavunaanibwa weewaawo babavunaana okubanga baasangibwa n'ebyambalo ebiteeberezebwa okuba ebya poliisi naye ng'ate omusango gubavunaanibwa gwa kuwagira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga ffenna bwe tugumanyi. Ebyo byonna byakwekwasa era nga bagezaako okukola kyonna ekisoboka okulaba nga bakuumira baganda baffe bano mu makomera olw'ensonga nti batya nnyo okuddamu nate okubanga babazoganya okusinga nga bwe baali mu kusooka. So kati bannayuganda of course abali wabweru ffe tulina okubanga tulwanirira abali munda basobole okubanga banunulwa. Ekyokulabirako muganda waffe Kemigisha Sharon eyasuulibwa gye buvuddeko ku kkubo era nga abaali bamuwamba bamujja mu barracks ne bamusuula ku kkubo. Ono ye ne bamutwala ku kibiina kya National Unity Platform we bamujja okutwalibwa mu ddwaliro okufuna obujjanjabi. Era ono abeera ekyokulabirako nti we tusinga tuba tutaddemu amaanyi ne tubanja abantu baffe bano bajja kubanga babata omu ku omu mpolampola nga wekyeyoleka ku muganda waffe Kemigisha Sharon. Olivia Lutaaya bonna baleeteddwa olunaku olw'ejjo mu kkooti era nga we nkutegeezezza ebyavudde mu kkooti bikyagendera ddala okubanga bikyakolebwako okunoonyereza. Weewaawo obujulizi obwabadde bubonesa olunaku olw'ejjo bwabadde tebukwatagana okusinziira ku mulamuzi General Brigadier Mugabe era nga ttiimu y'ekibiina kya National Unity Platform ne bannamateeka bonna bakyakola kyonna ekisoboka okulaba nga banunula baganda baffe bano okulaba nga baddayo mu families zaabwe kubanga
baali bazadde era baali n'abaana n'abantu ab'okulabirira. So ng'essaawa zino ekibavunaanibwa eky'amazima kubanga tukimanyi ffenna bannayuganda nti baabakwata lwa kubanga baali bawagizi ba kibiina kya National Unity Platform ate nga pulezidenti waabwe ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. So tulina okubanga naffe twebeereramu. Nkyabalabula nnyo ba foot soldiers mwenna mugende mu maaso n'okubanga mwebeereramu. Pulezidenti waffe yatugamba struggle w'oba ogirimu. Oyo nno ye muganda waffe Olivia Lutaaya yalabisikeko olunaku olw'ejjo era nga mugumu nnyo era okusinziira ku byavuddeyo akyali mugumu nnyo era nga tulina kubanga tugenda mu maaso n'okubanga tubalwanirira. Wabula tetuyinza kubasasula. Tetuyina kye tuyinza kubasasula okuggyako okulemera ku mulamwa ogwabakwasa basobole okuba nga nabo baddamu amaanyi oboolyawo n'okubawa essuubi nti essaawa yonna weewaawo baakwatibwa Uganda empya tulina okuba nga tugituukamu tusobole okuba nga tunyumirwa eddembe lyaffe nga bannayuganda nga kossa n'okwenyumiriza mu bakulembeze abatukulembera. Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu waali nnyo okulaba nga akwasaganya ensonga zonna eza struggle. Ayina buli kimu naye yasalawo okubanga alwanirira omuntu wa wansi oyo anyigirizibwa okulaba nga afuna eddembe lye lyateekeddwa okubanga afuna. Yabiyimbako mu nnyimba ne birema wabula n'asalawo ajje akozese omukono ogw'ekyuma asobole okubanga alwanirira bannayuganda. Wabula ate abamu kyannaku nti ate bakola nabo bamulyamu enkwe naye ate ekyo tekimumalaamu maanyi kulaba nga agenda mu maaso kuba okusinziira ku ye agamba nti bamuwa obuvumu nga kussa n'okwekkiririzaamu nti ekyamazima alina siteepu kwatuuse okuggyako dictator. Kale ndowooza ensonga bwezito bwe zitambudde olunaku olwaleero bingi nnyo bye tugenda okuba nga tukutuusaako mu maaso kokkaawo katono naye ssaawa zino munzikirize ensooka enywemukko katono ku lwendo lw'amazzi n'oluvannyuma nja kuba nkomawo nate tubeere nga tweyongerayo